Kino kye kisumuluzo kya pikipiki era njiwaddeyo mu butongole era olwaleero ngenda kuddeyo nga sigirina kubanga njiwaddeyo naye njala okwebaza ebbanga lyenjikosezza ennyambyeko okukola emirimu olunaku lwasakawo n'ebisuubuzo nabyo bibino bikukwasiza. So Allah musasira omuddo ono ebbanga yamaze nga atuweereza obweddiini nti ndi mulokole, ndi mukatuliki, ndi musiraamu, ng'oli mukulembeze ddala ku layini ey'eddiini ebina bikwataganira na politics obwensi. Olw'ensonga wabaawo ebimu politics zilaayi kulimba ekyo nze mbabulira waliwo wootuka ng'olina okulimba nga bw'otalimba tojja yitawo. Kakati ebyo tebina bwe bikwataganira eddiini. Omukulembeze ow'eddiini tasobola kubeera mukulembeze wa gundi. Era ssentebe waffe ekituufu alwanye okuba nti abadde pasita ate nga ye chairman w'eggombolola. Akoze era ebimu ku bimugize ndowooza atuuse ekiseera n'alaba nga kimuzitowere ng'alaba tasobola kuba wabaawo abantu bye basaba. Kati abantu bye basaba nga munnaddiini ng'olina okubalimba ate nga ye munnaddiini nga tayagala kulimba. Kati mutayagala kulimba n'abeera ng'alaba politics azitoye. Naye twagala omwebaza nti emyaka 10 gy'amaze mu ggombolola tewabadde nti miliyoni 100 zaabuze, yaguze emmotoka bweti mu ssente z'eggombolola, yakoze bwati, atambulidde mu mbeera kuba ekisanja ekyasoga akimalako nga talina mmotoka ate nga essente bw'eggombolola. Naye ng'enguudo zikolebwa, enzizi zikolebwa, bbowa zisimibwa. Kati so nga yandize n'asooka n'agamba kansooke ennyingizeewo emmotoka ng'abo be tuwulira. So twagala omwebaza ssentebe waffe Bosco nti akoze olubimbi lwe nga bwe yalusaba okuweereza abantu mu bwenkanya era n'atuuka okuwummula. Ate ekirungi yawummudde teyasindikiriziddwa. Omanyi waliwo okuwummula nga towummudde, ng'owummudde toli mumativu nga gwe twali ku mawulire ow'ebusi okutuuka okwonoona piki y'eggombolola n'agyonoona yonna. Naye ono piki ye agituwadde nga namuteriiko buzibu bwonna, eyagyonoonye ng'abalala abakulembeze abalala abavudde mu ofiisi, era yakkiriza dde wabbali ne mu kunoonya akalulu okuleeta ssentebe eyamuddidde mu bigere. Tubadde wamu naye, twagala omwebaza olw'omutima omulungi bwe gutyo. Abadde ng'anyiize nga tabalaga nti anyiize, anyiiga ddakiika budakiika empewo oluyitawo nga bigenda. Ssentebe Bosco abadde yeesooza bwesooza, awo n'omanya nti ekyaika anyiiza ate yeesooleza bbali, teyeesoolezaawo nga mulaba. Adde eri ebbali omulaba kunyenya mutwe nga bwe yeesooza, awo n'omanya nti omukulu alabika si musanyufu. Naye ate bugenda okukeera ku makya ng'akuteekamu akasimu bwaba wabaddewo ensonga etadde. So abakulembeze abazze, omukulembeze azze chairman Sali in particular waffe ow'eggombolola, n'obeera omukkakkamu okuwuliriza ye muwulize, naye okwongerako okutambulira mu layini eya chairman Bosco gy'adde atambuliramu kijja tuyamba n'okumuyamba obuweereza bwe. Ate nga ndi ssentebe atwala bulima biki bye tusuubira omujja, biki bye tumusuubiramu. Okusookera ddala ssentebe abaddeko John Bosco akoze okugatta bachairperson aba sub county 360 ffenna. Ekyo kibadde kikulu nnyo. Wabirawo ensonga yonna eyeetaagisa ku sub county nga tuwuliziganya. Ekyo tukisuubira mu ssentebe ono omupya. Ensonga endala kwe kutuyita n'atukkirizisa nga bassentebe okulaba nti tuleka 10% yali etuweebwa n'atukkirizisa okuba nga tuzimba ekitebe ky'eggombolola. Ebyo ebimu ku bye tusuubira omupya kwagenda okutandikira ate amalize emirimu gy'ono egibadde gisigadde. Okulembeza ajja mukulu Sali Samuel omulonde kyetumusaba ayinza obutatwala byoli
najja n'ebibye naye abeere taata atwanirize tukolagane bulungi naye nga bwe tubadde tukolagana ne chairman LC3 ebisigadde bijja kutambula bulungi kubanga abakulembeze b'e Kakiri kasika obayita ne mutuula ku mmeeza ne mwogera ne mukkaanya ebintu bitambulira ddala bulungi. Kyova olaba ebbanga lyonna chairman Tebandeke lyabadde nalyo gwaddira mu bigere, tewabadde kusika lutalo ate n'abakulembeze ba local government abalala ensonga zibadde zitambula bulungi. So naye tumusaba awulirize, tuseemu ekitiibwa, amanye nti naffe tuli ba stakeholder, ebisigadde bijja kutambula bulungi kubanga tumwekakasa. Tukulembeddeko naye abadde atukulembera nga sekretary waffe owa NRM mugombolola muno abadde atukulembedde bulungi. Eyanziza nze Kibuli Joseph eri chairman wa Kitotolo Nakatooke LC1 awo watudde enkambi y'amagye e Kakiri era nga nze nkulembera ba chairman b'ebyalo LC1 maanya yabaddaako tubadde tutambula tutya naye nga bombuuzizza chairman abadde taata ebyaddala abadde taata ayaniriza, taata afaayo eri abaana be, buli kyolowoozaako ekirungo taata omulungi kyalina chairman Tebandeke John Bosco abadde nakyo. Kyova olaba okunyolwa kungi gye tuli era tuyaayanye n'okuyaayana okulaba nga ate entebe naye obukulembeze bwe buti bwe buli ekiseera kituuka ne bw'oba mulungi otya era n'osalawo owummule. Tubadde ba mukwano aba ssentebe tubadde ba ku kido. Nsaba bw'abanga waliwo omuntu yenna gwe nanyiiza, nsaba mu linnya lya kitaffe n'omwana n'omwoyo omutukuvu bambi munsonyiwe, oba mutwogera mu kukola n'obutakola bambi munsonyiwe, naye nsaba tusigale nga tuli buki, nga tuli bumu. Ennaku ezo nagendako mu kalulu neze kyenzikiriza tewali bukulembeze butava eri Katonda, era omukulu eyawangula namukongulajuletinga ne mwagaza emikisa gya Katonda gimuwerekere nga akulembera. Ekituufu kiri nti nyinza okuba nakolamu ensobi okujja leeti, naye kati nsigadde wano nga ndi bweru ku touchline. Bwe ndaba nga aliwo omusambi akooye nsobola okuyingirawo, nsobola okuyingirawo kubanga nsigadde nga ndi musambi. Naye njewe okubebaza mwebale nnyo kubanga n'okunzikiriza tewali we nagenda mu Kalulu mu constituency eno ne banvuma. Era buli mutwe guyina ekikula kyagwo. Kakiri Town Council ne Kakiri Gombolola emitwe gya njawulo tebifaanagana. Nkusaba Sakawo nga bwe twayogera nti trade order eno osobola manyi oseeka ogamba nti waliwo ebitakyuka naye osobola okukyusaamu okusinziira ku mutwe. Okusinziira ku mutwe n'ogamba guno kansanyirire nga nzize eno naye nokansanyire nga nzize eno. Waliwo ka container nga kalabika bulungi ate nga kali busuka kubo Sakawako mukalekeewo. Ekyokubiri waliwo amakanisa kubanga amakanisa ate ekirungi ne president yagamba nti amakanisa bagawemu ku budde geetereeze era jakkomawo agambe nti kati mwetereezeza namwe mumenye. So amakanisa nkusaba amakanisa mu trade order eno osooka ogatalize kubanga ate abantu abamenyi b'amateeka baddukira eno ne babaliwo emyoyo ne batereera. So nkusaba wabeerewo okukkaanya kyange kijja okwebaza bassentebe ku trade order eno yonna gye ntambudde abantu bajjeewo ebintu byabwe nga mu mirembe nga tewali abakasi. Naye nsaba enkola eno era ekole ki ebeerewo. Bassentebe mbasaba mukwatagane n'abantu b'ebitundu. Abantu bano bava wano babeeko we bakola ki babeeko we badda. Ne Sakawo nsaba wabeewo enkwata ekisajja kikulu ey'ekintu ekirumirirwa ekintu kiramu bwe tutuuka ku trade order kubanga
waliwo we nalaba si wano mu Kakiri walala konteyine bagikwese mabega w'ebizimbe naye ne bagamba neyo mugimenyewo neŋŋamba bannaye bano balina ttima oba baagala abantu baffe babbe bubbi. So naye njagala kusaba nti ffe mu Kakiri tusobola okukola okusinziira ku mutwe gwayo nti Kakiri Trade Order abantu ekisooka beteefuteefu okuvaawo. Ekyokubiri abantu b'e Kakiri mu Kakiri nze kasanga njamu sifunangamu kwekalakaasa. Abantu b'e Kakiri ba mirembe, abantu b'e Kakiri bantu balamu, naye nsaba ku mulundi guno naffe tubeere bantu balamu nga tukola nabo ku Trade Order. Njagala okusaba gavumenti yaffe eya Uganda okubanga ssente ze zituweereza ne tukola emirimu gya gavumenti. Ebyobulamu nabyo tubiimprovinze. Tetwalina health center 3 nga tuyina eno. Ogwasooka twafuna omukisa ne tunoonya ettaka ne litubula ne tugenda ettaka ne tulifuna Kasoozo. Era awo wennyini njawo okwebaza Honorable Galabuzi. Honorable Galabuzi ye yatuwa ssente ezaagula ettaka gavumenti kwe yatuzimbira eddwaliro. Kati Gombola naffe tuyina eddwaliro, tuyina amasomero ga gavumenti aga secondary ne primary. Byembadde mpulaninga ebimu biyinza obutatukira mu kisanja kyange, naye kirungi kye nebaza Mukama nti omuntu azzeeko mpulira neesunga ddiwe mukwasa office nga tumaze okulayira, kubanga mukwano gwange ate mmanyi nti alina obusobozi agenda kukola n'okunsinga kubanga mwekakasa. Waliwo byenjo mu briefing ambye tubali tugoba ng'ensonga z'amazzi, ngenda mubuulira amazzi ga National Water wawe nagakomya era wawe tulina okukola ki we tulina otandikira. Waliwo enguudo ezigenze ku district Saka wazimanyi, Sentema Road genda wali Emirates twatadde ku district, bw'ova Nakawuka genda Kakoga Frana paka Mubango. Mungu walibera akyataddewo tomanya kubanga obukulembeze butyoka otugandi Katonda yatwazizza nga tuli wamu naawe. Twajjira mu 2018 bano bonna abakulembeze Richard Mabira Sub-County Chief Kakiri Sub-County. Tubadde ku mukolo kwa chairman wa LC3 nga bakomyawo ebisumulugalite n'akwata ebintu abadde akozesa badde mu buyinza bwe mu ofisi gyabaddemu n'abihandinga ova mu mirembe. Kiba kirungi nnyo singa omukulembeze oba obadde mu ofisi ya gavumenti kiba nti ekiseera kyo ekyobuweza mu ofisi ekiweddeko mu mateeka oteekwa okukwata byonna by'olina n'obiwaayo. Senga oba tobiwaddeeyo kikuleetera obuzibu nti oba tokiwaddeeyo mu mirembe oyinza okukiweebwayo mu kukakibwa oluusi kittattana erinnya ly'omuntu, okukakibwa oluusi kikuwa okuwewuka ng'omuntu abadde ow'ekitiibwa. Ate tetukisiraba lwaki omuntu wandibadde otuuka ku mbeera eyo obuyinza bwafuna mu mirembe ate otunda okulinda bakukuddeko olw'empaka. Kyabulabe obutawaayo bintu bya gavumenti ofisi tokyagikozesa, kuba singa abaawo obuzibu bwonna okutuuka ku ofiisi eyo nga tewazaayo bisumuluzo, katugezetekyo tewazaayo bisumuluzo, ne bajja ne bamenya ofiisi ng'ojja okuba suspect namba emu oba oli awo akwatagana n'ababbi ne bajja ne bakolaki ne bamenya ofiisi. Senga ekidduka kya gavumenti kizizaayo nekifuna obuzibu oba ovunaanibwa obutereevu okukizaawo oba oteekwa okukizaawo oba okigula oba okukiriwa, kiba kiyinza okuteeka mu loosi ng'omuntu oba n'okuzza emabega. So kyamagezi kyandibadde nti omanya nti ekiseera kyo kiweddeko mu ofiisi weererezaamu mu mirembe kwata bibadde okussa mu ofiisi eyo bukoleki obizzeeyo ku lw'obulungi bwo, ku lw'obulungi bwa famire yo ne ku lw'ekitiibwa kyo kyogera osigaza ky'oba ofunye mu bbanga ly'obaweerereza.
Amaanyi ga office ye stamp. Era bwe bakuggyako stamp baba bakuggyeko obuyinza. Buno bwe badde obuyinza bwange nga ssentebe w'eggombolola. Era nga nyina amaanyi mangi. Naye olunaku lwa leero amaanyi gange stamp eno ngyeyambudde n'engizaayo eri omukozi wa gavumenti Sakkaawo era nga mulaba. Bampa ebisumuluzo. Ebisumuluzo ebisumuluzo ebigula ofiisi yange olw'okuba ofiisi olwaleero ngivuddemu munzikirize nabyo mbimukwase. Ssebo Sakkaawo kino kye kisumuluzo ekigula ofiisi. Ebyo yabigula birala. Ekisanja bwe kiggwako kasodiyani w'eggombolola ye sub-county chief Sakkaawo. Ssebo Sakkaawo, njagala okukwasa ebiwandiiko ebikwata ku ggombolola, plaani z'eggombolola, Local Government Act, 5-year development plan, byonna ebikwata ku ggombolola, ebiwandiiko by'eggombolola ne ripooti yange yonna about the status of the sub-county yonna erimu. Ssebo munzikirize bassentebe mbikwase ssentebe mbikwase Sakkaawo nga mulaba. Kyatambula obulungi era weebale nnyo, weebalire ddala. Nga maliriza okufuza obukyajja. Oboolyawo singa ekigambo ekyo wakitugambirawo mu ntandikwa kati olwaleero singa ggwe yabadde memba wa palamenti eyalayida. Mukama atuyambye nnyo okutubeera era n'obeera n'okubeera ng'oli muntu wa Mukama n'otatunyiigira abamu obutayimirira Luwunga omukyala bwabirina Joseph Kiguli mukulembeze wakitotoni Nakatooke basinga obungi bamanyi amaanyi naye abaliwo njagala kubeebaza okubeera ku chairman buli nasobolimirira tambulire bulungi emirimu obumonde gya ofiisi naye tumanyi nti okyalina obuweereza obulala iza mu kifo kino olwaleero tuli wano ssentebe abadde ssentebe waffe chairman